Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira kusenga Faith 256. Olunaku olwaleero nzize n'ebyokunywa bye tusobola okunywa okubeera nga tusobola okusala omugejjo gw'olubuto oba ekibuto. Abakyala be basinga okubeera nga babatolinga n'embuto babe basinga okwefaako n'agamba olubuto luntambuddeko lumpaguseeko luntabuseeko. Nammwe abaami mulina kye tuyita belly fat ng'olubuto olaba nti si lwa ssente wabula nga lwonna lulyawo luyiika. Olwo teruba lubuto lulungi ago gaba masavu naye nga ate oli lazy sigo muntu asobola ebintu bya exercise bagamba munayidduka ku makya nange ndi a bit lazy sigenda kubagamba nti mweka I know the feeling abamu oluusi mubitandikako neobidropping and bw'oba oyagala osala olubuto through exercise mu butuufu olina okuworking out ate olina okubeera dedicated olina okubeera consistent olina okumanya nti kyenjagala nkiriko naye kirala waliwo ebintu by'osobola okukola oba okutabula n'onywa ne bikuyambako nga tobiguzisa na ssente empitirivu nti okozesa supplements nedda bintu by'osobola okujja mu ffumbiro n'okola n'ogamba as long as nabyo oli dedicated nabyo cause tebikola mu lunaku lumu tebikola mu wiiki emu but consistency yo oba okulemerako okuko kwe kugenda okuwa results z'onoonya. Ekyokunywa ekisooka kye tugenda okutunuulira kyekyokunywa kye tuyita lemon water. Lemon water oba amazzi ga lemon ogakola otyo osobola ofuna eglaasi ey'amazzi ku makya ng'ebuguma bulungi then n'onyigiramu ekitundu ky'enniimu n'onywa amazzi ago. Ako kantu kali so simple tekagenda kukaluubiriza kintu ky'omanya nti ku makya kitundu kyange kya lemon nkisalamu nekisula oba oluusi mu fridge amazzi gange ngajja wali mu binika yange nenteekamu lemoni wange nenywa. Kyandibadde beta n'obinywa nga olina like nga tonnaba kuba nga tolina kye waalidde but bw'oba nga olinamu kaalusa and ku-advise nze binywa ku empty stomach osobola obinywa still naye lemon ono oba enniimu eno erina acid so gyegendereze oba olinamu alusa osobola okubinywa but not an empty stomach naye nga bikola nnyo okubinywa singa oba obinywedde nga tolina kye waalidde first thing in the morning nga wakazuukuka ogenda n'osenya amannyo go bulungi n'onywa gundi oyo juice wo oba amazzi gago ag'enniimu then olunaku n'olyoka obeera ng'olutandika. Ekintu kyakyo tugenda okutunuulira kyekyokubeera nga waliwo chai ku makya g'osobola okunywa gwe tuyita green tea. Green tea kabeera kagundi batera butunda mu baziyita batya ezo baziyita tea bags batunda green tea mungi like bingi ebika bye batunda black tea osobola okugula kye tuyita green tea bu bags buno eno okakwata ebiseera ebisinga abamu mudiipinga n'ojjamu it doesn't work like that. Fumba amazzi go bulungi ku makya nga wakazuukuka gateeke mu kikopo then kwata ako kagundiko ka saketi ko oba ka tea bag ko kadiipingemu kabeeremu okumala eddakiika 3 ku 5 kitegeeza osobola okukasuulamu n'ogenda n'obaako ebirala by'okwasaganya eddakiika 5 oba 3 weziggwawo kagyeemu gagenda kuba gannyukidde bulungi then onywe. Green tea naye akuyambako okusala amasavu g'olubuto n'okubeera ng'ogenda kukola ka waistline akalungi. Tukimanyi nti olubuto singa lukuwaggulukako lukuttira ka waist so gwe omukyala ayagala ka waist ng'oyagala omusajja akwate mu kiwato agambe waaw olina okubeera nga weekwata ebyokunywa bino eno wabula mbagambye ebikola singa obeera oli persistent tosuubira nti ogenda binywera wiiki emu otandika ogamba senga mbinywedde tebikola biremereko ojja kulabawo enjawulo ng'ekyuse oba nga waliwo ekikyukawo ku lubuto lwo. Then ekyokunywa kyakyo tusobola okutunuulira bamuyita apple cider vinegar. Apple cider vinegar akolebwa okuva mu apples naye nga apple cider vinegar ono naye ayambako okusala omugejjo oba okusala amasavu g'omu lubuto n'okuyambako okukola waistline. Apple cider vinegar tumunywa tutya? Okwata amazzi era osobola okukozesa agabuguma n'oteekamu katugambe akagundi katupimise ejjiiko kuba bwe ngamba kaliidi oba akasaanikira kinaasinzira omu ayinza oba nga owuwe munene omu mutini so osobola oteekamu ejjiiko zo 2 eza apple cider vinegar mu mazzi n'otabula bulungi nnyo n'onywa naye abajja kuyambako okubeera nga osala omugejjo. Ekyokunywa kyakyo tugenda okutunuulira ye caayi w'entangawuuzi. Caayi w'entangawuuzi ono nno e Uganda nga tumwettanira nnyo cause walayisi and taliimu kintu kyonna kiri awo kigenda kukaluubiriza nti kikino
nandibadde nkwadvisinga n'ofuna entangawuzi eri fresh n'ogiteeka ku mazzi n'ogitokosa nga tolina kyotaddemu yadde nti oba osobola okuteekamu akabisi katini oba okuteekamu kasukaali katini okufuna test then n'oteeka mu kikopo n'onywa wa mu kikopo amazzi goteekamu akabisi k'enjuki katini otabule oba teekamu kasukaali katini but omubisi gwandibadde better rather than sukaali then onywe ku makya kiba kijja kuyambako. Entangawuzi terina nnyo kiri awo nti kyekino wabula nayo si nnungi ku muntu alina ulcers but bw'obanga omanyi nti toyina budde bugenda fumba mazzi simanyi ate mbitokose osobola ofumba amazzi gagabuguma n'ogateeka mu kikopo n'okwata entangawuzi n'ogichoppinga n'ogisalaasala mu slices n'osuulamu n'obireka omwo for like 10 minutes then bwe gamala no straininga oba bakiyita batya n'oyawula like n'osengejja n'onywa amazzi gokka oba ogafumbye oba osudde mu busuuzi but either way ekyandibadde ekirungi oba results ennungi zandibadde za kufumba amazzi ago and amazzi gano oba osazeewo gafumba lema kubeera nti olutokotamu katini ng'ojjako osobola ogafumbira eddakiika zo 5 6 7 ku 10 n'obeera ng'osobola okuggyayo results ennungi oba akacaayi akalungi ak'entangawuzi n'onywa kalungi nnyo ku makya. Ekyokunywa kyakyo tugenda tunira abeera cucumber ne mint abeera simanyi bamuyita mu Luganda naye osobola omunoonya ku Google jalaba ofuna cucumber ono n'omusalaasala oba n'omuchoppinga mu bupiisa obutini then n'ofuna mint n'obukuunyuula obukoola n'obiteeka mu mazzi n'obireka amazzi agabuguma n'obireka ne bisiitinga like for 5 minutes then n'obeera ng'osobola okunywa bikuyambako okusala omugajjo n'okukola wato nungi munasonyiwa about that nange. Ekyokunywa kyakyo tusobola okutunuulira ekinene kyoba weetaaga omubisi amazzi agabuguma then ne lemon okwata lemon n'ogisqueezinga mu juice oba n'ofuna juice waayo mutini teweetaaga mungi nnyo n'otabulamu amazzi agabuguma then n'oteekamu omubisi osobola okukozesa ejjiika emu ey'omubisi osobola okukozesa ekitundu kya lemon ne glass emu ey'amazzi n'obireka ne bisiitinga for a bit n'obinywa biba bigenda kuyambako okusala omugejjo ogwo oba eyo extra fat gy'obeera oyina kubanga nabagamba olubuto olwo okuyiikayiika gaba masavu teba nnyama nti eba nnyama so singa gabeera burnt out oba singa gookyebwa ne gaggwamu oba ennyama egenda kwesika obeere ng'oddawo okufuna wato omusajja gy'asobola okukwata obulungi ng'akuzina era n'akunyumirwa. Abasajja banyumirwa nnyo abakazi abalina obuwato obutini kubanga obeera flexible like omunyumira okutunuulira ate bw'aba asobola okukukwata wano ng'akuzina akabuzi anyumirwa nnyo so mwefeeko temukkiriza mubiri kuyiikayiika bino ebintu byakubeera nga weerabirira ne weefaako okusobola okubeera ng'okeepinga up ku track but oba oli muntu asobola okukola exercises ezo nnungi nnyo but olina okubeera ng'oli focused n'ebyokunywa bino it's the same bw'oba oyagala bikkolere olina okubeera ng'oli focused era ng'okimanyi nti kyendiko nkyagala tolowooza nti bigenda kukola mu nnaku 2 oba 3 saagala ojje wano eno after 1 week ongambe senga tewali kikyuseewo keep it up ojja kulaba ng'olabawo enjawulo era ojja kudda onneeyanze kale munzikiriza enkoma wano tebala subscribinga likinga no commentinga sharing okola kyatendo omukama bankuumire ate abanjagayire bye munjagala mubeere bulungi temujjanga oku mweraba tulisinkana ate mu video yaffe oba audio yaffe enaddako. Yeah.